nti omukyala awangadde mu bufumbo n'omwami we balina abaana. They've been married for some time. Naye omukyala ono be bana bakyala abagamba nti ebyange omukyala yes akola ebintu bye nga teetaaga gamba mwami like investments ze. Yes nti nsobola okuba ninayo amayumba gange eyo gende mu kuzimba ninayo apartment bwange eyo nyina ekiduuka kyange nakiteekayo kiri mu kukola seetaaga gamba musajja. Why wouldn't you tell your man ogwo musajja maka anti ensonga z'abasajja be balina bikola ebintu omusajja nakola ebintu byo byonna najjuza n'agamba kati omukyala kamugambeko nti tulina ettaka lino na lino neyesigalizaayo erirye nga ye. Lwaki aba yesigalizaayo? Kuba musajja alina okuba nga yeetegekera kuba abakazi mwina omutima omunafu nti olaba ng'ekintu omanye abakazi balwanira ebintu by'abasajja n'abeerawo n'agamba kati bino byange kati wabikuwa byonna n'abikuwa ng'ogamba byonna byange olaba omukazi watwala emaaliyo kati weesigalizaayo kubanga omusajja yategekera abaana. Kati ng'omukyala ensonga lwaki nsigaza ebintu byange nga sibigambye mwami kozi nsuubira omanye abasajja bano kasita amanya nti omukazi oyinamu ku ssente akunyuunyuuta mpaka lwezigwawo ng'azitwala atandika mbadde nyina kyembala naye kyetaagamu emitwalo nga 5 neesigalinaawo mbadde nsaba ompoleyo munango lwekisa ekingi nga nkuwola ate omusajja zza owowaka omusajja aba takuwa bulijjo ye uŋŋambye mpola waliwo enjawulo ya mpola n'empa nze mbiwuliriza nnyo era oŋŋamba mpe nkuweeza ezitannume woŋŋamba mpole I expect you to pay back gwe wali omwewozeeko n'omuwa naye kiba kirungi nnyo okugabanako wobanga okola nga ffenna tuli bakozi ewaka okera n'ofuluma n'enkera n'enfuluma wenzija okwewolako ng'omwami wo omuwa ompolayo kisinziira mmeka naye ebiseera ebisinga omusajja buli lwamanya nti kati omukazi ono ayinamu ku ssente afuba kulaba nga akuteeka wansi kuba asuubira wajja okufuga wajja okutegeerera wajja okugambako owulire naye ng'ate newemba nina ebintu byange okyasobola okuŋŋambako n'empulira. Sirabangako omukazi agambwako ng'alina mukwano agambwako akulabanga ye bannange bukeere ku makya ng'omwami olimuko katono ofunyeyo ka setback katono Allah ng'omukyala yayinawo abula nakugamba simuulaawo n'agula buguzi nze namukwano gwange yagulako buguzi yakawaka wa mitwalo egi kale just waliwo ebituvumaganya anti yabeera ku mwami we naguze nno yakanti omusajja nagamba ebambi teyamugamba weebale yakiyimbirira mpaka omugambe weebale ekyo nze naguze yakawana eno ngula ne yakawano omulundi ogwo gwe yagula bwe guti ekyo kiri mubakyala naturally baagala nnyo okubeera nga akatono kakoledde yes you appreciate ate kino kyekikujjako naye okudda ku mulamwa gwaffe gwa leero nti ye omukazi okubanga akola ebibye nga tagambye musajja buzibu ki bannange ebintu byange sikubye mbyekoledde obuzibu bwange kirwaki oba onfuula ekizibu ng'ate ndaba akasente eze nkekoledde naawe osobola okukola akako. Shadia bwe wali nga wakajje wange omwami omukyala waliwo nga wakajje w'omwami we nali nga nkola nga nkukolerera nga tonatandika kufuna akasente kakwewaza ssaawa zineeno nakulabirira saakulabirira. That is your responsibility. Kati lwaki gwe ssente zo ziba siri responsible ku zo? Ate kiti accountability nkuwa yaki responsibility ozijjawo mu ssente yange nze nina kurunninga business ezange woba ozitegedde well and good woba tobitegedde era nga yambako obufumbo kuyambagana kati okola nange nkola kyokera tumpa tonyambako mu bintu ebimu era nsasule school fees ng'olina nze kati kankubuleko story emu omukyala baali bapangisa ku nnyumba zezimu kwe baali basula kwennyini omwami ng'anoonya renti emyaka ndowooza egi yagenda okizula nga landiroodi wabadde mukyala nga bulijjo we basula babafulumya waliwo yali yateekako bano aba kubanga mba mmanyi bw'ojja okweyisa mu ssente singa omanya nti yange naye singa ongezesaako singa yamanya nti ennyumba ezo za mukyala yandisigadde asasula renti yandibadde amugamba kasita ennyumba yaffe kituufu
ngero omwami kye yalikoze ng'azimbye ennyumba n'agamba kanteeke waneno famire yange nsuubira naawe omukyala kye walikoze n'otamumenya ate bumenya nti unzize mu ggwe nga gw'osasula nze gwe landiroodi gwe buli kimu wamma omukyala gw'osinga okumanya bbaawo oba otegedde nti bw'anaamanya ku ssente yo wakugiyingirira wakubeera ng'akulondola wakugirya gimalawo kola bizinesi zo kola investments zo nga tomugambye it is okay oba okolera kikansoke wana abimanye bw'ate abimanye nga bizinesi sigala zigenda mu maaso wana abimanya nakufubutula anange mufubutula kiki ggwe yebase kati komewo